Illuminate of course ina versions zayo mpitirivu mu bantu. Just like abantu balina versions mpitirivu ku buli muntu yadde naawe. Ekikakyo nga nakigenzeemu buli omu alina different version of you. N'emikwano gye gyonna gye wasoma nagyo ne gye wakola nagyo. So Illuminate nayo consisting of many stories. Nje nagiwulirako ya. Ngiwulidde ebbanga ddene. It's not a new story. Actually ebeeramu abakulu b'amadiini osangayo ba MP ba minister abantu abava ebweru basta bemutalaba nga bayita ne ku airport bajja mu Uganda ne balandinga. This story yagenda bamutwala okuzanya professional mu nsi eyo ya Asia eyo. Naye kati mu eyo ensi omuntu bo balina celebration bakwata omuntu ne bamusalasala ebifi nga babikasuka mu bbanga ebinyonyi nga balisa ebinyonyi nga bakuba dance nga basanyuka nga kati yebu yatuukayo n'abiraba fight na crossing out nadduka buddusi ku airport nakola yali tasaa kigumiikiza kubanga ye mu ddiini ye n'obuwangwa bwa Uganda ne culture gye tukuliddemu kati ekyo kati bw'oleeta stories za Illuminati ojja kwesanga nti no middle class people bana bafuga corporate worlds okitegeera yadde nga babimanyi tebajja kubeera so affected about it kubanga even among the middle class people ojja sangamu the category of people who are doing different types of Illuminati practices. And by the way, Illuminati ulachingamba nti biri large ojja sanga waliwo ba Illuminati nga basiyazi okitegeera ate biri existing, it's true. Yeah, bobo yagala okubeera gundi kati waliwo abantu bwe batyo then waliwo abagamba nti ba Illuminati naye ate bo bali mu kusaddaaka nekyo kikoso ojja kisanga then kati osanga nti nomulimu obuvuyovuyo bungi naye nga kyekya Illuminati kimu ekiri and actually the real Illuminati sayini yayo ekyaliwo and is the pyramid. Omanyi pyramid eno Abayimbi gye bakola omanyi etegeeza ki? Simanyi gye bakola bagampira enamba kanda digise ziriko 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n'emu 12 13 14 15 16 16 digits eri ogenda kumponya wadde bambuza enamba za Illuminati enamba jimpere ddala njiweereza buli ansumbuwa eri 0784 70 16 69 99 6 emirundi ena. Yes, mbaniza nnyo ino ku SMX Media nange MSSMX wane ntubane updates buli lunaku buli kiseera story wejjira wetugikolera esinga okubeera ekikunti stores after converting enzibeera nga ziwe ukadda tawo alime kubeera nga agenda mungi kansaba mbi subscribing ano ku SMX Media tojja kubeera ngo missinga updates naddala nga zino nebaza bonna bonna basubscribing bakyali bafa abali ebweru bakadama bateekako data ne mubba data w'abababa ne musobola okubeera nga mulaba content waffe wano ku SMX Media tusiima era tusiimira ddala nnyo gwange omuntu ogusoosa subscribing on notification bell tojja kubeera nga missinga updates naddala nga zino mukimanyi bulungi nnyo ku eno YouTube channel waliwo omulimu gwe twewa era nga tukola ku research naddala ku nsonga za Illuminati we tutuuse ensobera tuyinza okubeera nga tusigazaayo kitono okubeera nga ensonga tugiconcluding nga tugamba ekyo tukivuddeko tukwate ensonga endala naye kisinza okubeera nga kinsanyusa waliwo omuntu omu omanyi muyinza okubeeraawo mu group ne munyumya emboozi naye omuntu n'akunyumiza ng'olaba alina information y'amazima gyewandiyagadde artist n'abalala bandigisharinzeeko naye olunaku olwaleero neesiimye nnyo okubeera nga ndi ne omu ku ba producer aba legendary producer mu music industry wano mu ggwanga erya Uganda. Tewaliwo luyimba lwakoze ne lusigalaawo, tewaliwo muyimbi gwatakoze naye producer DIDI gwendi naye olunaku olwaleero kubanga namwegayiridde nnyo nera yabadde aganye n'okugaana ne pako yagambye kasita clarifyinga ku bantu sobola okubeera nga mbabuusa nange neŋŋamba ja kuteekamu ebigere n'engatto nsobola okujja okubeera nga mukyalirako. Gye baleko se kale gye baleko omukulu kale wankubira akayimba ka kokofinga emikono waggulu mikono waggulu mayimisi nali mu kirasi kimayimisi producer DIDI omusajja yakakuba nnyo ng'oyinza ogamba oba ye producer DIDI kwegamba it was a very good project naddala ku kokofinga
Yeah, thank you. Kyali kitokwasaganya Kokofinga nga tunagenda ku nsonga endeesi. Kokofinga namusanga ku Lido Beach yali ayimba. Yalina tracks yali ayimba awo zaali za kweganga zidduka pasa music. Then nenjagala engeri gyali ali groovy anyway. So yeah. So bwe yava ku stage nemuyita nemugamba nemu approaching nemugamba njagala nnyo style yeeyo. Ate nkimanyi solo breaking in Uganda if we can put it in a very good way. So nemugamba one day I'll call you, then one day nemukubira essimu nemu inviting ku studio. Yeah, nga waliwo actually lunasooka mu inviting nemugamba kubiremu ku nyimba z'enkadde. Mwalimu olimba emikono waggulu naye nga luli mu lugulwala. Tetuluwulirangako. Yeah. Then nemugamba luno oluyimba lulungi naye tuludde mu Luganda, so nalu translating mu Luganda ne tulukola. Then bwe twaluteekayo mu town ewa DJ Shiro ne lubeera ne impact y'amaanyi. Kati then nemala nemuyita nga olwo track gye nali nkozaawo ey'Abayimbi nemuyita nemugamba solo kuba mu freestyle omweno track. So ate nali namulaba anyway, so that's the reason actually when namuyitira lwaki namuyita era nakuba freestyle nga freestyle kyali awo mu studio first. Yeah. Olima ne lufuuka ensonga. Actually when namuyita onomu oluyimba naye teyakitegeera kubanga yali akubye freestyle from start paka end. Yeah, so kati nze ntematema ne lufuuka oluyimba. Yali agadde n'okuluddamu oluyimba actually kubanga yali taluwandiise, although not because lubi lwali lulungi nayagamba naye kwegamba nga takitegeera as in ensonga za appeared naye it is not like abadde aluplanise, so he was thinking possibly nemugamba oluyimba luno lulyoke gwewuli kasita abantu balukiriza kubanga already badiji bali balukiriza, especially DJ Shiro. Yeah, he was vital nnyo mu Kampala music by that command in the kubanga internet yali teri as big as right now. So DJ Shiro yaina a lot of power to push the song. Yeah, kati nga bw'aba ayagadde oluyimba nga ya alwagadde kibeera very hard okumusitopinga ye kennyini okulukuba. Yeah, so anyway, that's how it all happened. Kati mwamwena mwena abatulaba omwantegedde mutya mbu emikono waggulu lwalina ne version ey'olulugwa singa tetuzze wano. Neera mu mboozi ng'ezo ezinyuma mwe nnawuliridde ku mboozi waliwo mukwano gwange nno eyanneegayiridde n'agamba gwe nno okyali ku ebyo naye producer DIDI onoomukwata bulungi nnyo ajja kunyumiza ku nsonga za Illuminate naawe weewuunye. Nga mwe mubadde mutakimanyi mbu emikono waggulu lwalina olulugwa lwa version gye tutawuliranga nako till now. Neera ensonga yemu lwaki tuzze okubeera nga tukola clarification. Producer DIDI, ensonga ya Illuminate wali ogiwulidde as a word nje? Yeah, of course, si kintu kipya. Yeah. Ng'owulirako ki? Because the reason why I'm doing these stories mainly, abantu bagamba nze n'oku intervening otandika okukola zino story nga ngamba ekintu ekirimu okusaddaaka abantu, that is murder. Poliisi evaayo etya n'esiriikirira abantu abasaddaaka abantu nga bakimanyi bulungi bavaayo mpulira Illuminati basaddaaka abantu nga neebuuza lwaki poliisi te intervening nga mweno gundi issue erimu n'okusaddaaka abantu nga nze kyemmanyiiko ku Illuminati kusaddaaka. Well kati Illuminati of course ina versions zayo mpitirivu mu bantu. Just like abantu balina versions mpitirivu ku buli muntu yadde naawe ekika kyo nga nakigenzeemu buli omu alina different version of you n'emikwano gyo gyonna gye wasoma nagyo ne gye wakola nagyo. So Illuminati nayo consisting of many stories. Well kati nebyokusaddaaka nebyo ebiri, it is true. Naye of course okusaddaaka it is not like buli asaddaase wa Illuminati. Then now kati tuba tugenda okulemesa poliisi okukwata abantu kubanga kati balina keesi nyingi ez'abantu abafa kati osaa kyakyo kitinga kyonna ne Illuminati. Actually mu ntandikwa ye omuntu yasookera ddala ku nsi ebizike byasookera ddala ku nsi byetwatransformingamu netugenda transformingamu kati bo mindset yaabwe yali different ku kigambo mada okitegeera
oba okusaadaaka. As time went on waliwo emyaka egyatuuka even nga awo nga mu 1400s mu 1200s waliwo medieval times awo ezaali nga ziri dominant muki mu Europe. Kati baali basaadaaka nga si mada ya kubanga kati olaba even right now waliwo ensi eziri mu Asia naye nga era tulina no boxer yagenda bamuyita Semat omanyi oyo kickboxer. Exactly. Yalina tragic case story yagenda bamutwala okuzanya professional mu nsi eyo ya Asia eyo naye kati mu eyo ensi bo balina celebration bakwata omuntu ne bamusalasala ebifi nga babikasuka mu bbanga ebinyonyi nga balisa ebinyonyi nga bakuba dansi nga basanyuka nga kati yebu yatuukayo n'abiraba fight n'agicrossing out n'adduka buddusi ku airport n'akola yali tasaa kigumiikiza kubanga ye mu ddiini ye n'obuwangwa bwa Uganda ne culture gye tukuliddemu kati ekyo kati ndowooza olaba kati bo balayika balinga mu 1200s bali mu medieval whereby ekyo bo is not a problem. So kati murder eri everywhere kati only unless nga oli bamulumi and that's how it all happens. Ntino oli asobola okugamba nti no yagala kubeera mugaga nti ye okubeera mugaga osaadaaka omwana biki nakuyisa mu processes okusaadaaka. So many people are also victims of that. Okitegeera? Yeah, kati awo ojja kwesanga nti no police erina cases nyingi eziri not solved naye nga kubanga waliwo eyalimba omuntu n'amulimba n'amukozesa ekikolobero. Exactly. Nga bw'owulira nti Abasaabaganda kubanga at one time in the past Abasaabaganda baali basaadaaka abantu. There were those stories. But it wasn't a case nti oli mu bamuyita musawo Buganda abasaadaaka muntu. But in the field kati kanweka example mu bayimbi mulimu also stories abayimbi basaadaaka abantu okubeera popular yeah exactly yeah and that also becomes a problem. Gyempulirako kirungi ndi naawe obaddeko ne ku music video naddala kuba Vixen mbu abayimbi kye beekola ku video shoot anogenda osaddaakira oluyimba ne ba Vixen bwagenda nasula ne Vixen okusaddaakira oluyimba yababa shooting nga lutambule. Kyemmanyi kati kyekyo bwe tuddirayo ku kigamba mindset obwongo bw'omuntu nti oli bwabanga bamudesigninga nga yamudesigninga namugamba nti nno bw'oyingira mu kuyimba okola hiti olina okusaadaaka omuntu oli ne bamugamba nti okola hiti olina okwebaka n'omuntu. Ebyo ebintu byonna mwebiri by the way. Kati kanko example mu Uganda muno mulimu ebintu bye batatikana ku TV ne ku mawulire na biki era ne Illuminate kino wekiri. So abantu abasinga babimanyi naye becoming a rumor kubanga TV tayagala nnyo nokubiwa mawulire. N'abantu abasinga bali mu first world the ruling people waliwo ebintu bagana okuwa amawulire. Kati bw'oleeta stories za Illuminati ojja kwesanga nti no middle class people bana bafuga corporate worlds okitegeera yadde nga babimanyi tebajja kubeera so affected about it kubanga even among the middle class people ojja sangamu the category of people who are doing different types of Illuminati practices. And by the way Illuminati ulachingamba nti biri large ojja sanga waliwo ba Illuminati nga basiyazi okitegeera ate biri existing it's true yeah bw'oba oyagala okubeera gundi kati waliwo abantu bwe batyo then waliwo abagamba nti ba Illuminati naye ate bo bali mu kusaadaaka nekyo ekikoso ojja kisanga then kati osanga nti nomulimu obuvuyovuyo bungi naye nga kyekya Illuminati kimu ekiri and actually the real Illuminati sayini yayo ekyaliwo and is the pyramid. Omanyi pyramid eno onabayimbi gye bakola omanyi etegeeza ki? Simanyi bakola bagamba pyramid even the 666 and pyramid mainly and the 666 manya and this one the unseen eye kati 666 it's a 3 it's a 9 okitegeera kati wekijja mu bino 666 kati olusi bifukana gang signs bicho kitegeere it's a language it's a coded language. Kati this pyramid it is the pyramid in Egypt
originality ya Illuminate etandikira Egypt. Okitegeera? This core civilization erimu abasajja bali bayita ba Druids, obamanyi? Kati ba Druids be bahadduko Illuminate bali abafuga Bungereza tebalabika era bogenda okubeera queen oba king bw'omala okwemulisa eno mu kyaki ng'ensi ekulabye ogenda eri kati mba Illuminate original be ba creating amateeka be ba creating psychology be ba creating kujjanjaba emitwe be basobola okulemesa omuntu yenna obutagenda mukomera be bafuzi b'ensi ate abatalabika. Okyogera bw'otyo, you've given us a brief background ngeri clear. Kituleetera okubuuza Illuminati weri wano mu Uganda on a ground level. Illuminati weri mu Uganda as long as ensi yonna esoma ebitabo oba ensi oba community yonna eri mu nsi Illuminati weri, as long as waliwo structure of power waliwo Illuminati. Kyembadde nkyakugamba about the pyramid, njagala researching ku kintu kibayita mu psychology bakiyita pyramid of hierarchy. Searching a pyramid eyo erimu n'ebigambo babiwandiikamu eyo pyramid era ojja kulaba eno pyramid giba abayimbi bonna gye bakola ne ba Illuminati baba bagamba eyo pyramid ya pyramid of hierarchy. Pyramid of hierarchy itegeeza nti nno ku ntikko bateeka n'eriisa eno wansi beesi kiwanirira kali ku ntikko ndowooza olaba ekiri kikiraga. So kati Illuminati gyeri nti eno bw'oba oyagala kufuna power wawamaanyi asusse biki yes ebintu ebyo gyebiri n'amakubo gye gali okuhandinga over power ne bakutuusiza ddala ku power ne bakutuusiza ddala paka ku sitaani yennyini. No doubt gyekiri gyebiri ku ground level wano mu Uganda bwekiri. Bwemba mu ensi yonna esoma Oluzungu internet yatugatta ese one community. Ensi bwebanga esoma Oluzungu, ensi bweba esoma Oluwarabu, ensi bweba esoma Oluyindi obanga esoma Illuminati mweri ate nga bebafuga. Producer Didi, waliwo ebbaala wembadde nkola research on wa Illuminati, ebbaala gye basinza okubeera right now sinafuna exact name naye bampadde location ku bbaala eri Kololo. Mbu abayimbi ba politician abagagga awe basisinkana waliwo giwuliddeko n'ebbaala. Nje nagiwulirako ya ngiwulidde ebbanga ddene. It's not a new story. Actually ebeeramu abakulu b'amadiini osangayo ba MP ba minister abantu abava ebweru ba star bemutalaba nga bayita ne ku airport bajja mu Uganda ne balandinga mu Uganda nga tebalina na visa ne bayingirawo nga tetutegedde naffe ba bloga babologa ate mu blogging biki eyo class ate ffe nga tuli ba third class eno wansi pyramid kati ffe tuba tuli ku ssatu bo ngamba eri namba emu bobayitawo ne bajja ne tutegedde nategeera ne balondamu abantu bebaagala abayimbi ne babatwala bo nga balina ID zaabwe tiketi zaabwe ne babeera mu club zaabwe ne musanga eyo n'abantu bwewuunya osinza osangayo ne bapresidenti nga bana ab'ensi endala nosangayo banga waliyo ba Jay-Z, Kanye West, Beyonce naye nga Uganda noba okigamba omuntu nti bannange Jay-Z ne Beyonce babadde mu Uganda ono mulalu kubanga tugenda kubuuza tulage records weyayise nga kumyuke. Kati of course kati gwe psychologically tuba tetukuzannye oba oli wabutali nange kabeerenza ombeere otegedde nti no psychologically omuntu afuga azifugisa psychology nti nsobola okulaga ekintu nsobola okutwala nenkulaga nekuyita ku pate eno olowooza pate ya Uganda biki amawulire ge Uganda gonna n'otuuka eri mu pate ekikukanga n'osangayo ate abantu boolaba bali mu nsi eziri endala n'osangayo akulembera asimanya ensi y'abasiraamu eri ali awo simanya oyinza ogweddalo abantu boolaba n'olaba simanya olaba gundi Will Smith ali awo n'olaba Rihanna kati n'otandika okugamba bampunziza bantutte mu Amerika bantutte naye ng'olabira ddala wazikololo
naye nga wali eklasi y'abantu wolabira ddala nti bano abantu balina okulangibwa ku tv ensi ekitegeere ensi esasamale nti bunaboyi mwali mulimu gudi all classes presidents ba MPs ba superstars movie stars nosanga ba Brad Pitt bani nga bali awo it's a party kati nga nawe oli very lucky abakuinvite nze tose kwa level. So that's how it kind of occurs. So if you reach in that kind of situation, it's a level. Exactly. If you get boss singa bako exposing a level yeyo kind of opening, that means obera na olinye omanyi obatukira okukuleka otuke ku eyo level baba kimanyi no bonogenda oyogere tebajja kukiririza. Exactly. Kali kango example laba kati Illuminati ekitebe kya ekikule ekyo mu America bwe bakutuusa ku eyo level y'okulaga ebintu bwe bityo n'obogenda n'owaba ku CNN oba ku Al Jazeera oba kwani yo genda yo otya ng'osanze abakulembeze ba CNN Al Jazeera bani nabo wabasanze ku pati ogenda wabiraani oba ogenda wabiraani ye no bw'obiwaabira abantu ku kyalo singa bigamba taatawo singa ojja omukazi wo nomugamba mukyalo okimanyi nyina Ebyama okimanyi bantu tekupata eyo omuyimbi gundi nga kuliko Rihanna nagamba nga yeekanga kubaddeko Rihanna Jay-Z biki olakubanga amasimu bagatugjeeko buli kimu na kyonna naye okimanyi ntuuse wali ekinkanze ne Obama abaddeyo era Obama abadde ne gundi olangere gye njogera genda kulaba girlfriend wakola bwati nga kwata essimu kukuweereza message ab'ekika kumbe bambi oyogera bituufu kati kitegeeza bakutuusizza waliwo ennamba lemikyekitya waliwo ennamba gye bampadde ennamba nga mpanvu simanyi oba wali ogiwuliddeko kanjikebere wano nkebere mu WhatsApp waliwo ennamba gye bampadde actually the name is Charles Peter Machali erinnya naliwulira mbadde ndiwulire erya agent wa Illuminati gwe bagamba mbu ye agent naddala mu eyo ebbaala kati biri mbayimbi nno batabiko bwe bano oluyimba anti omanyi Uganda tutambulira ku trends kansoke malo kebere namba njagala nsome the number ena digits this is the number enamba kanda digits eziriko M2 digits eri ogenda kumponya wade bambuza enamba za Illuminati enamba jimpere ddala njiweereza buli ansumbuwa eri 0784 70 16 69 99 6 emirundi ena eyo yenyini eyo 666 ya stan wabula ngenda erimu 999 eri 0784 70 16 0784 70 kodro 6 yemikaaga ena era ye enamba gye baŋŋamba mbu yinza okubeera nga eyooli wa kiraabu eya etwalira ddala eri era bwe bamu bennyini ne bampa ennamba ya Airtel nayo ngenda gikubako gyeri 0752 7351 kati ezo ennamba okusinziira mbu era ennamba empanvu yo nange yantiisa ng'omuntu producer Didi nga tumaliriza ati si gwe nga okoledde ku bayimbi waliwo goyinza okugamba mbu ono oba ono abayimbi manyi bantu bangi kati niwe naaba kugamba so tebikola makulu bantu bangi bangi bakulembera machachi bali mu parliament bebafuga bebanahiti
badoni bagaga basupa basile queen baine motoka embiziri ze milioni 8 obuwumbi bajoga site bananyiri site nga ba Illuminati. Tuyanza producer Didi nga tumaliriza business njaga nnyo omuntu nze saga kuba wantu nga abantu sibakubye business tuli ku MD eri MP Records eno yeri wa MP Records. Well, the MP Records eri ku Salama Road ku Inzali stage Makindye ya studio. Inzali stage ene ya Sanyu. Yes. Sanyu Road awo. Yeah. Aha. Awo. So kati wano wendi we bajja wano producer Didi yaliwo. Yeah. Tesi kubafunira mwana mbu ate omwana ono kawugenda musanga omwana oyo kakoleko. Ane danza nze era gonze go receiving aze go kubiranze go contacting ya. Omuntu afunya ati omuntu ayagala okuba endongo. Eno yo yagundi ya producer Didi temumukubiranga muyita Dr. Charles ndongo abagala endongo business. Aya namba 0784 85995 32 0784 8595 32. Nze ng'omuntu kati kino kiri ate personal level luyimba kyo lwali lukwanguyido producing n'ogamba ono yajja nange just okusinzira ku gundi nagira mu ddakiika zaali awo 5 ng'ekintu nkimaze ng'olaba oluyimba just lwali lwangu nnyo kugo producing compare kufa abaluwuliriza. Eddie Kenzo kimanyi stamina twamukolamu under 10 minutes. Stamina. Already Kenzo hit kabuna mawanga. Yali amaze ku recording mu less than 10 minutes. That means to 19 minutes okudda wansi. Ntandika okuba beat okusamplinga bwenti tutandika okuvoicinga ya voicinga mulundi gumye ya voicingira mu dakiika 3. Actually aba breaking a record ezo ye neko kofinga chali kyekimu naye kuba one take ne Eddie Kenzo omulala yankuba one take yali Jamal one take waloliba le twakola then at that moment I don't know why you're releasing, I don't know. Naina is one take person. Yeah, actually ko Eddie Kenzo aina ability of storytelling. So changu kuba one take ngaza verses 3 nezikukanga nezikwewunyisa ate nga taziwandiise nga just alinganga anyumiza story olima nerugwanyiza ku kati kitegeeza asobola okuwandiika ayinza okompozinga na recording oluyimba in 3 minutes gwe producer kati gwe n'olwawo kati waliwo baartist we batyo babeera very ready. Omentioninze basajja nno kaneno kali person jaga tukayiseewo mangu dakiika 2 kati ate mbakyala gogamba ate mbakyala ono naye nno si mwangu naye yanyanguyira nnyo okugirawo enti ng'ekintu akimaze. I think temuna kuwulira Queen Shiba's potential fully. Ekyo kimula Queen Shiba kyakola ndoza it's like about 30% of what I saw. Nazina recording of Queen Shiba one time a song. Queen Shiba ekintu kyakola mu studio was I don't know kirala mwana mulala nnyo naye I don't know tanaba kibalaga for some reason simanyi lwaki olwo artist bemanyi bayina ebintu byasobola okukola naye for some reason I don't know babadde bali laid back oba they are just bapima oba they are just giving something small according to the market naye nga my friend waliwo abawala abali hard yes sinaba kumeetinga other girls mu studio okukola recording apart from a few yeah naye also Anita the Diva naye yali crazy then waliwo never goes I mean waliwo abaana abangi naye lwakubanga the good thing right now waliwo TikTok yeah so guno mwaka gwenda kuba gwanjawulo but this is another year of change. Producer nga tumaliza kano kyekiba kisembayo ate salutingayo ko gambe waliyo producer ono actually tuleme kitwala ku producer naye tukitwale ku Council Kempo ono kwata tuleme kituteekeka ku producer njagala appreciating yakayimba bwe tumanyi obuliko waneno tumanyi producer abere yagambe la producer did appreciate nze waka njagala kuyimba obuliko kugamba
kano nkawuliriza akayimba nempuyanga bambi omwana akawadde time naddala abo abaana abapya abaliwo n'ogamba akaproducinze bulungi naye kati isobera bungi naye otegeeza abaana bapya market empya eno ya producer oba ne ba muyimbi naye muto akukambi like to give up to big up to a producer. Yes. Naddala ngobesinga ku luyimba lwa producing ze kugamba mukana bakali kalungi ba producer ka producing bulungi naye nga buwera ssaako n'emingo yes nze nganze kale mpayo nga bubiri kusatu just kubwo okunyumira basing on the song sick producer yayo basing ku luyimba ngobesinga ku luyimba kwa ngobesinga ku producer bo bakoze waka mungi nja ngobesinga ku luyimba gwenga ko oyagala ogamba akayimba kanyumira kana cyane tedde no kwagala producer akakolanga kola bulungi akayimba ka yolele akagondi bituke bitusi okamanyi kati yolele n'omuwala na feeling na feeling yola yeah katolo luyimba baby yola ola kati I think oluyimba lunkubanya and actually I really massively appreciate Nesim kubanga Nesim aina very great music. Actually, the music and soul blues actually kubanga zindimo music and agondi blues and soul lwakubanga mumpulidde nnyo mu dancehall but actually na yoza blues and soul nemufuula nyabingi. That's why you cannot know what I'm doing. But it sounds like dancehall, it sounds like African and all that. Naye kati if when later rhythm and blues, which I really love, soul and rhythms and kati au Nesim. Yeah. Aina really some good touches there. Musanga ku TikTok byatu alinga tali serious ali bibye. Oh, probably a child later. Then there is Daddy Andre, of course, aina nyingi zimpade impression. One thing I like about Daddy Andre is you're perfecting a very good singing style. Very, very unique. Then later also a unique kind of singing. Ne composing. Yeah. Then also another thing, Trax Z, he made an adjustment of Kizomba Zouk namu fulama bit of like yagalofana msoka ya Trinidad and Tobago, but he almost owned something new. Yeah, katako ke kantu ako kanjagaza also Daddy Andre. Then Nesim, yeah, he goes to the melodies at churches. Ate si church wa Uganda kubanga Ugandan church ekuba music talimu so buli mwoyo ya mwoyo so walo music wo mwoyo chords baita dark chords of soul yeah zibagamba stand is yatonda the producer abasinga bayimbi. Yeah, actually, yeah, they're one of the baddest dancehall artists Monsio na Rude Boy. From the world, God is cruel, are dangerous. So true, them can't style this. From afar, them think are we gypsies. Kadisoga, we style the flyers. Rockstars. DIDI are the baddest, you know what I mean? Yeah, representing empiricals, yeah, I don't know, proud of DIDI, everlasting, man. Big out to y'all, big out to the presenters, man. Big out to my nigga up in there. Yeah, keep it locked, yo. 2024 is coming harder than that, I mean? Blessed, proud of DIDI. Tweyanza nyo tweyanze gwe twatwadde wa producer DIDI kola kyoyagala tweyanza nyo tweyanze ge abo twatwadde wano kwa SMX Media kan kusaba subscribe ngo gubangwe mnuno go gusoso sharing tojja kwera mu missing updates na dangas na SMX sign out.